Abasinga nga mukuba akakyabali mukola ensobi eno ey'okubeera nga ekintu okikola bw'oti. Si bw'otyo bw'olina okubeera nga okola. Ndowooza olaba nti gye nkomye okubeera nga nkola ekintu bwe kiti, amazzi gayiise, ogalaba bwe gafaanana? Amazzi agagenda okuvaamu gajja kuyiika mangu singa onookikola bw'otyo. Tunula mbeere nga nkulaga ki ky'olina okubeera ng'okola singa obeera nga okuba akakyabali. Mwana muwala oyo n'agula omubiri ne yeesisiwala ng'atadde amazzi ago. Ngenda kubeera nga nkulaga engeri gy'ogenda okubeera ng'okikola. Bw'obeera ng'oli mupya kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga vidiyo kano, tweyongere mu maaso. Okubeera ng'ogenda mu komenti okwogerako nange. Kaakati munnange omusajja ali eyo agamba nti nno oyagala kuyiga engeri gye bakubamu akakyabali. Waliwo ebintu ebimu by'olina okumanya ku muntu wo gw'olina, jjukira emibiri tegifaanagana. Ogenda tandika okubeera ng'okuba mwana muwala akakyabali ng'ati lisiti wansi awo watandise okubeera nga weggula. Abamu mulina ne bino eby'okugamba nti otandise omuwala wakamutandika bulungi nnyo, amagulu agabambye bulungi nnyo, otandise okukajjayo otandise okubakuba bw'oti. Nedda, sooka olinde wabeere nga wabisiwala. Kitegeeza sooka omukwakire waggulu yenna process eyo twagiyitamu dda, tanaaba kulaba kavidiyo ako. Gendayo obeere ng'okyekinga. Sooka omukwakire wonna mu matu, mu bisambi, mu mbalakasi omwo mwonna, mu bigere mwonna mu fiizi, ku mabeere kwonna, ku mimwa gyonna. Oba okitegeera? Ajja kutuuka wansi watobe. Onoogenda okubeera ng'oyisaayo just akalobooti, ajja kulaga nti kyekyo. Then abantu abo balaba emibiri gyabwe okugambe nti giri delicate. Waliwo ogenda okukwata akugambe awo saagala okwatewo. Bw'onookwatawo ogenda kubeera ng'otafiiringizize. Ne bagamba engalo zino zibeere nga teziriiko njala, kubanga bw'onoomukwatako ng'olina enjala ajja kulumizibwa. Naye ate era n'oba tolina njala, waliwo abamu nga tayagala kubeera ng'okuba ngalo. Bw'agamba nti nno takyagala, kireke tokikola, kubanga ate bw'onookikola ogenda kubeera ng'obuza fiiringizize. Oba okiraba? So tweyongere mu maaso. Mutandise bulungi nnyo wansi watandise okubeera nga watoba, kati awo ogenda mu kikolwa kiriira eky'okubeera ng'okuba akakyabali. Oba okitegeera? Yes, oyinza okubeera nga omala mangu, naye okwezina ku makya kijja kukuyambako. Kubanga mu kwezina ku makya amazzi gaffe abasajja gabeera wala. Kati bw'onoogezaako okubeera ng'omukuba akakyabali, ate n'obwo obudde obw'oku makya, abakyala abo babeera beggudde bulungi. Agwawo bugi bw'ati ogenda okukwatayo bw'oti nga wansi wedde waseerera. Oba okitegeera? So n'akawunyaawunyaawo kabeera kalungi okuffa abasajja, kubanga kawongera okubeera nga katuyimya n'omala naye n'owulira ng'okyayagala akasuswa kakavaayo, bambi katukolera. Akati ogenda tandika okubeera ng'omukuba akakyabali, naye ogenda kutandika otya? Ogenda sooka okwata omukira guno eno, osooka obeere nga aguzza wansi oti. Oba okitegeera? Awo awulire nti kati otandika okubeera nga omukookoonya. Guzzeeko ne waggulu wano awabeera akajanjaalo, tandika okubeera ng'oyisaako just mpola. Oba okitegeera? Mpola. Oba okiraba? Then akassaako guno obeere ng'obukookoonya. Olaba essaawa ero nange bwe nneekonaakona olina kye mpulira, kati ate olwoye onfuli kuno oyiseeko mpola. Then olina bw'obeera ng'obadde okuba, olina okufokasinga wano waggulu, kubanga we wali obwagazi, we wali akajanjaalo oyagala okubeera ng'okola ki? Ng'okoonako. Naye kinyuma nnyo okubeera ng'omuntu oyo yayimye nnyo. Kakati tandika okubeera ng'okawenjula. Wenjula ogenda kutandika okukola ekintu kiti mpola. Yes, ka sipiidi okongeza mpola okusinziira engeri gy'okommunicatinga naye. Kiri kitya? Awo oyikoona weewo nti ye, nyongeremu ka sipiidi nti ye, oba nedda. Oyongera okukola ekintu bw'etyo ng'omucommunicatinga. Oba okitegeera? Omucommunicatinga eno wansi bw'oyongera okubeera ng'okola kassaako kano. Oba okitegeera? Kijja kwongera, jjukira muli amazzi gabeera gatandika okubeera nga gajja. Kakati bw'omaliriza ekyo omuwako ekitwe katono, nga bw'ofuluma ekitwe katono, nga bw'ofuluma. Ndowooza olaba nti watandise okubeera nga waseerera. Oba okiraba? Bw'oyingira bw'okola ki? Bw'ovaayo. Bw'oddayo ku ngulu bw'akubako bw'oyisaayisaako mpola. Bw'ofokasinga akajanjaalo ako okakoonako mpola,
obwagazi bujja kwongera okubeera nga bumukoona, yatandika okubeera nga yeesikadde mabega, bw'akola ati ajja kutuuka ekiseera atuuke ku ntikko mangu, tajja kulwawo. Onoogenda okugamba nti nno omuyingira ddala ddala mu ndooti, kijja kubeera nga kimugwira okubeera ng'akola ki, ng'ayanguwa okubeera ng'atuuka. So kakozesewo kajja kubeera nga kakuyamba, topapira kintu. Bino byolaba ku gundi n'olina akola bw'ati backbat byongera okubeera nga byebabuza feelings, okitegeera. N'ebyamangu mangu bwe bityo ogenda kutuuka ekiseera okubeera ng'ate omala mangu ng'ate yennyini akyayagala. So ojja byolaba ng'obikozesaako, tubuulire kiwulikika kitya buli omukyala wabeera obadde n'okuba akakibali, omwami kiwulikika kitya? Gezaako okubeera nga weekontrolinga, bw'oyira ng'oyagala okubeera ng'omala at least obivaakokko, bw'abanga engalo abadde azaagala ng'oyisaako mpola mpola, okitegeera. Ate mu kuyisaako engalo making sure nti nno okwata ku kino ekitwe, biyingi nti kuno kino ekitwe kye kibadde kimukoonako gw'alisa kamusayizidi, kitegeeza ne kuno olina okufokasinga ku ki, ku kitwe kino nga bw'okiraba, tofokasinga bw'oti wabula fokasinga ku kino, obeere nga okoonako kuno, oyisaako kuno bw'ekiti, ajja kibeera ng'akifiiringa nga bw'abadde afiiringa omukira bw'oyisaako bw'oti, oba okitegeera. Engalo zo zino zibeere nga zirimu at least ka oil nga bw'olaba ezange bwe ziri. Ziteekemu oil ne zibeera, mulimu abakola emirimu nga engalo zo teziri soft, oba okitegeera. Ajja kubeera nga muli alumwa, yeetaaga abantu w'onoomukwata n'owulira nti kyekyo, n'ofiiringawo oti waggulu wano. Buno obugalo nabwo wansi wano eno bukwatakwata, bukola ekintu bwe kiti, wano bukwatakwata bw'oti, wano bukola bw'oti, oba okitegeera. Oyisaako bw'oti, omukono wansi gulina kye gukola, ne wano gulina kye gukola. Kijja kubeera nga kikuyambako okubeera ng'omuntu oyo asammula amazzi, oba okitegeera. Mulimu banene abalina agabasuka bwe gati, gajja kubasuka gaveeyo. Bw'aba alina kano agavaayo galinga ng'ekikuta ky'omucungwa, omucungwa nga bw'ona okukola oti, kijja kubeera nga kikuyambako. Kikole obeera ate ng'otubuulira. Kkojja ntambye Ssemuto, nkwagala nnyo, nkulabe mu episode yakadde.